Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ba house manager omwana omuwala wenna ali mu kiyumba nga walabye vidiyo eno njagala ofunemu ekyokuyiga. Omwana omuwala ono ku bigambo byonna bye yayogedde yatuuse n'okugamba omusajja nti ye asula mu kalina, yava mu kayumba k'essubi asula mu kalina, alya nkoko buli lunaku. Yeerabidde nti ennyumba gy'akolamu si ye yagisookeramu, mwalimu abalala baagikolamu era ne batambula ne bagenda. Yeerabidde nti ennyumba ya kalina eyo mwasula era mwajolongera taata w'abaana be, ennyumba eyo si ye. Buyinza okukya ku makya mukwano nga bakuddizaayo ku miguwa. Mu butuufu tukkirize tugaane, tewali muntu yalekawo obufumbo bwe nga yabulekawo lwa kwagala. Tosobola kubanga olina emirembe mu bufumbo bwo nga buli kimu okifuna, buli kimu bbaawo akikutuusaako, n'otambula n'olekawo amaka go n'ogamba kaŋŋende ku kyeyo. Kitegeeza wabaawo ekigaanye ekikuwaliriza okutambula okgenda ku kyeyo okole. Naye omwana ono ekintu kye yakoze, oba omukyala ono ate nga mukyala musiraamu, mu butuufu bazadde bo oba abantu bo ng'oggyeko muganda wo eyalwapinze ebirabo ebyo n'ateekamu n'emiwogo emivundu, omusajja oyo teyakutta. Ne ssente ze walinnyamu okgenda ku ebweru, omusajja yagambye watunda bijanjaalo byali mu nnyumba n'ofuna ssente n'okola ku buli kimu n'otambula n'ogenda ku kyeyo. Emiliyoni 3 oba emiliyoni 2.5 ze wakutte n'owa Shifah atambula agende mu kyala asapulayizinga omusajja oyo ng'omutwalira muwogo muvundu. Wandibaddemu ak'obuntu n'ogamba nti teyanzita, kubanga bangi babakuba n'okubatta ne babatta. N'ovuma omusajja ku mpewo ng'ensi yonna ewulira, n'omuwandiikira ebbaluwa esembayo okubeera embi, ne muganda wo nga bwe mwakoze. Famire yo bw'eba erina ku magezi ng'erimu akategeera akasingako ku kako, bandibadde bagenda ne beetondera omusajja oyo. Bagamba omwana omubi avumaganya nnyina ne kitaawe. Naye mukyala gwe tewali akumanyi, kubanga kino buli muntu kyamususse mu kumanya ne mu kutegeera. Bakadama temwewanika. Bangi bakoze ne badda e Uganda nga tebalina kye balina. Bangi mujja kukola mukolere obwemage kubanga mwagala nnyo okulaga abantu nti oli bulungi. Mukwano, weekube mutima. Osibye otya nsuubira oli bulungi ntagingire embwa z'Abakadama 3. Bannyinaze nga tukyalwanirira erinnya ly'Obwakadama okubeera nti liweebwa ekitiibwa. Bannange tweddeko, bansindikidde vidiyo ya Shifah nga Kadama mbu yawandiikidde ex-bbaawe ebbaluwa erimu ebigambo ebiyitirivu ennyo ebitokomoka ebikyamu. Kyokka ekinneewuunyisa ng'ate ebbaluwa eraga nti omusajja oyo amulinamu abaana. Bannaye we guba ng'ogwo si muzannyo nti mupange, mweddeko. Ate era we guba nti muzannyo mupange, Shifah lekeraawo okuzannyira ku linnya ery'Obwakadama okulijaajaamya ati okulimalamu ekitiibwa. Bannaye mweddeko, omuntu eyali alabye ku bwereere bwo nga naawe walaba ku bwereere bwe, olina okuba akatiibwa akatono k'omuwa weewaawo mufunye obutakkaanya, okusirika kuwangula bingi. Omuntu wamuzaalamu abaana olw'okuba nti kati oli mu nnyumba y'Omuwarabu, owandiise omubaluwa ogutaliimu ki. Bagambye nti enju ya Muwarabu egenda kufuuka. Lwaki abantu abamu bwe tulinnya ku nnyonyi oba bw'ofuna ku ssente weerabira embeera gy'obadde oyitamu, naddala nga wakayingira mu sisitimu n'otandika okukwatako obusente buno busooka, otandika okuduulira abantu buli eyakuyisa obubi n'oyagala omulage nga we walinnya eddaala. Ssebo oba nnyabo bakyasobola okukusiraanya. Lwaki ofuuka ekintu ekyesittaza abalala? Lwaki otandika okulumya abantu abalala? Lw'okubanga ggwe ofunye ku kasente. Waliwo ebizibu ebigenda okutugwira, waliwo amaloga agagenda okutwambala, naye nga singa tolumbye bantu bali tebyali kwambadde, singa tobatambadde, singa tobalumiza tebaali kuloze, bagenda kusiraanyudde ku zero, olye ne kasasiro.
nsuubira omuntu oba ng'okyusiza ku mbeera ate at least ddayo abantu bali abakuyisa obubi bazze kubanga Mukama Katonda ayogera nti bw'osonyiwa ate naawe osumululwa mu mbeera zonna ezibadde zikyakutambulirako. Bayibayo waliwo n'embeera ezigenda okutwambala oba okubambala ng'omuntu oli gw'oduulidde nga takuloze naye nga Katonda ayagala akukakkanye. Waliwo ekisa kya Katonda. Lwaki tosiima nti omuntu oyo okubonyaabonya otuke n'okufunamu amagezi agagamba nti kangende ku kyeyo? Zaali nteekateeka za Katonda. Senga teyakuyisa bubi waali linnya ennyonyi, senga teyakuyisa bubi omusaala kati gw'olaba ogukwewanisa ogukwewaza waali gufunye. Lwaki obwongo bwammwe temubikkuka? Lwaki tulowooza ng'abaana abato? Sente ezo okyasobola okuzikola ne zikuyita mu ngalo. Okyasobola okukola contract n'ekulemerera. Noddayo nga tolina ky'olina ate bisinga okunnuma wano nga twakajja mwezi gumu 2-3 obusente obwo otandise obukwata ku wali e Uganda banaye nga tozifuna. Kiki? Banange tweddeko. Bamikwano omuntu eyakunyiiza omuntu eyakukola obubi at least sirika tomutambala beera gy'oli osirike. Tuleetedde abantu bannaffe okufuna obusungu n'okutukola ebikyamu bye bataali tukoze lwa mampaati, lwa kwewanika, lwa kweraga. Eri abantu abafuna ssente empitirivu naye nga tebeeraga. Lwaki gwafuna akakadde 9,000 weewanika? Shifah tukolera surprise ezinyuma ezituyigiriza ate ezituyigiriza okujjukira baatukola obulungi. Naye omukazi ekintu kyakoze kibi. Mpulira ng'omutima gwange gulimu amaziga. Mpulira ennaku ku mutima gwange. Omusajja omuzaddemu abaana mwayawukana, bakazi bangi abalabirira abaana baabwe naye nga ne babbaawe balina ku ssente balina naye nga yagaana. Naye ekintu kyakoze okuwa surprise bbawe n'akuteekamu ssente naye ng'akusindika genda mukolera revenge. Oyo omusajja takikkiriza nti tokibaddeemu. Akkiriza wano naye muli mutima kisimusigaddemu kuba amulumiza bannange, amulumiza tamuliiko ali bibye. Agenze muwa biwogo bivundu mupaakingira biki musajja tuweddawo za kimu. Leero kino kizituwa kyandibamu amagezi ate omusajja mulungi mukakkamu. Yandibadde akwata n'emigo n'abakuba ku kintu kye mumukoze. Ku kintu kye mumukoze ate abakwata n'emijjambiya n'abafuutula emisinde naye tasobodde kukikola. Naye omukazi we wabanga badde asula mu kalina yagaggawala yamalayo era ali mbazungu lwaki akoze ekintu ng'ekyo ekyekisiru era ekyokulumya. N'akola revenge ng'ayita mu linnya lyo Shifah. Weegendereza abantu ng'abo bagenda kusuulanga mu buzibu omuntu yasigale nga muli akukukkulumira ng'agamba beekobaanye naye ng'ate mukazi watu tobimanyi tobibaddemu gw'olina tuusa ki bubaka wa kiraya ntiwo. Naye mpulira ennaku n'omwana awulidde ennaku nga nvuma mbizi kisiraani imbwa n'amuvuma naye ng'amuvumira kyamulumbye wuwe. Bw'abanga abadde yafuna amusinga lwaki abadde amulumba? Bw'abanga amusingako nga atulaga alina ku ssente lwaki yeetalaze nti alina ssente alina ne ku magezi? Bane taata w'abano ne badde omusanga. Ne bw'otambula okuva awa nawe era ssaawa yonna mwesisinkana. Abakazi mulekere emitiba emibi.